Aliko omukungu omulala mu gavumenti ya wakati afudde so nga ne poliisi ekutte maama akutte omwana we n'amwettira. Mwasuze mutano bannaffe abatuwuliriza essaawa ziweze 3 ez'enkya leero mawulire mu Luganda okuvaana ku NBS Kode Radio mujugumiza ggwanga esinga zonna nze mu biruddaani okugakusomera. Aliko ssaabawolereza wa gavumenti y'eggwanga Uganda Professor Kiddu Makubuya avudde mu bulamu bw'ensi eno obuwoomera abangi. Makubuya afiiridde ku myaka egy'obukulu 75 oluvannyuma lw'akaseera ng'ekimbe kibadde kimubala embiriizi. Ono ajjukirwa nnyo mu biseera we yabeerera ssaabawolereza wa gavumenti ng'emisango mingi nnyo gye yagezaako okuwolereza n'okutaasa gavumenti ya ggwanga Uganda ekulemberwa Yoweri Kaguta Museveni newankubadde era nga waliwo n'emisango mingi egyabakka mu vvi. Ebisingawo ku bulamu bw'omugenzi ono tuli bakwongera okubikutuusaako. Ebyongo bitadde ku mabbali poliisi mu disitulikiti y'e Palisa etandise okunoonyereza ku butemu obwakoleddwa ku bbujja ery'emyaka 2 gyokka egy'obukulu ng'akigambibwa nti maama kazaala mwana ono ye yamwettidde. Omugenzi ono ategerekeseeko erinnya lya Edekanayi Julius Junior era nga kitegerekese nti maama we yamutuze butuzi. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo lya Bukedde Mambuka Samuel Semeho mu kwogerako ne Radio Nabasa enkya ya leero agambye nti omukyalo ono kaakano akumirwa mabega wa mitayimbwa nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Yanga ono mukyala Kayendeke ng'avunaana bbaawe okuba nti yawasa omukyala owokubiri era n'amuteeka eyo mu kibuga ky'Embaale. Olunaku olwaleero ku makya bbaawe Julius akedde nga bulijjo mu mirimu gye bw'atyo n'agenda okukola emirimu gye egy'okuzimba eyo mu tawuni ey'e Tororo. Kayendeke ono agambibwa okuba nti yabise mutabanyi we oluvannyuma olw'enkuba ey'amaanyi okutonnya olwo n'amutugira mu ffumbiro gye yabadde afumbira emmere era we bwakeredde omulambo gw'omwana ono gwazuuliddwa jjajja w'omwana ono amanyiddwa nga Amudingi Margaret